Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Oyo somanyi lwaki bakakuba singa bakafundiza kayingidde office ya DP ako kannalusanga kakuba amagulu kafulumira mu kagaali k'abalema kali kayinsayitinga abantu mbu bajjeko mu mawu nidombo bimu tuyise fa ba DP mutuyise tubabe tukakubako tukanse kabadde luddawa kayina kadi kikana mbububwa kayina kadi kyakannalusanga ndi wa DP kadi jenina ya DP kadi jenina ya DP nale mutogirira anda werekera mugole sina kadi yena eba kujogerayo ilivayo anti nabagamba nali ngeze kulera mwana nze kasanga nziyo kulera omwana ne bamutwala mu nasale y'ekisulo nga nzira yewange of course yes naye kubaye abasajja abo tebalina nsonyi ojjako kyawava mu n'ekizimbe kye noga nti tawa musolo mu revenue n'okiteekako NBS it means NBS bannanyiniyo bagimanyi it means ekizimbe wakyesolo Ssaako bwesonsa. That's why I'm telling you, these people don't know how to deal with the human nature of matters. Why should you take a war? But how do you see? Abana bawava munno bazzukulu be. Kino kitunda n'obusembe walala. Tebalina human feelings in a camp. I see. These people have no human feelings. Tebalina nsonyi. Tebalina nsonyi. Mulimu ebintu byoleka. No God, how will this wava munno man feel? Musose muga ntawa musolo ekizimbe kyene mukitwala wagone mukiwanikako NBS. I don't think that wava muno is relatively basobola okuyita kukubeera anono omwana Sipapa mugenzi eyabye obuwumbi oyo lutalo amanyiddwa lutalo waabwe fake oyo yabye obuwumbi alemu ati ogula looya Sipapa tumukubireko mu ngalo Sipapa tumukubireko mu ngalo mugezi akiri aliko na akiri stand akubye Ennanga atukubidde Ennanga n'ekifuba kye akubye Ennanga oba ayina obuwumbi ayina mwakwatako emitwalo 7 lwaki teyaguze looya Ennanga yabyogera Ennanga yabyogera mu kyondo kya Buwarabu kiyite United Arab Emirates waliyo kampuni y'Abannayuganda abaawana abeegulidde erinnya mu kuyambako Bannayuganda okukola emirimu bayitibwa Dakiyuni Document Clearing Services. Kampuni ene kukolera ebiwandiiko byosobola okweyambisa okusettingawo business yonna gye wali agadde mu UAE giyite United Arab Emirates. Business yonna gy'oyagala okukola bakolera ku biwandiiko mu bwerufu obw'ekika ekyawaggulu. Dakiyuni Document Clearing Services ojja kuba obasanga ku Rika Albuten Plaza Office 5 along Al Maktoum Road bu Dubai Deira. Nja kusobola okuba ng'ogendayo oba okube ku namba z'amasimu mu Kampala oba office ye Kampala esangibwa ku Solomen's Mall level esooka room number 4 ku Martin Road mu Kampala nawo bayinawo enamba z'amasimu. Kakati gwe ayagala okukola business yonna mu UAE teweekaluubiriza bakolera quotation bakufunira ba local sponsor ate tebakweka sente yonna nga system kyekuwadde kyennyini kyennyini kyosasula bano si bakumpanya mwe Bannayuganda abali mu kyondo kya Buwarabu giyite UAE nga muyina emisango Ssaako mwegobagana ne poliisi ebanoonya wano muyina embazulu muyina emigozo bano ne immigration nammwe abayina ne Ministry of Labour Ssaako ne poliisi bano bajja kukuyambira ddala Dakiyuni ekyekikola n'obukugu obw'ekike ekyawaggulu zabuscondensi bajja kusobola okuba nga bazijjamu ate nammwe abalina overstay oba abaluddeyo ennyo mu overstay basobola okukendeereza ku overstay n'oddamu okusobola okufuna emirimu n'otambula bulungi ate mmwe bano banjagala visa waliwo visa eyitibwa freelance eyo gendayo bagikuweere ku nkola ya promotion ne woba toyina kasente basobola okugikuwola n'osasula ng'omaze okufuna omulimu. Freelance visa yeyo visa gye weegulidde n'obeera ng'okola nga tewali akuba ku mukono ng'osobola okwekozesa eno weefuga akasente kaba kajja era ofuna omulimu oguliko akasente akangi otambulanga bw'oyagala osobola n'okugula ebyobugagga ziyite asset mu United Arab Emirates. Freelance balina ez'emyaka 2 balina ez'emyaka 3 visa balinayo ez'omwaka ogumu endala waliyo visit visa ez'emyezi 3 balinayo ey'omwezi ogumu ebyo byonna Dakiyuni Document Clearing Services banoonyeeko. Tubalamusizzaako mwena gye musize okutulaba mwebale nnyo okutuwagira mwebale nnyo okuwagira mutabani wa Mawulire abatovu mirundi nze nkyewuunya nakati okyasobola okuwandiika ebitabo era kati mpandiise ebitabo 2 twe twaviira mu ssomero ng'okujjukira oluzungu omusomesa lwe yakugambye
n'oluteekawo straight. Ate nti nze nsooka kuwandika kitabo kya mukono nekigenda mu kompyuta kubanga bajja bikayanira. Some people will say, how did this drunkard, as they say, get all this time to write? N'oluzungu okubeera organized, oluzungu si lwangu. Kati mbandikidde obutabo bubiri. One, mbandisa akatabo, how to deal with a human being. Nabeera mu gavumenti n'ebyenda bawona. Abantu abali mu gavumenti, gavumenti ya Museveni ekigireetedde obuzibu. One, greed for money. Ekyokubiri, malice. Tibo nabaga nti tulina kye tuyita group psychology, aba western abo bamanyi malice. When they are fighting their enemies, bakoonona bwononyi n'amawulire. Bakoonona n'amawulire. Ekyokusatu, what I saw in the government, nti temuli mu comradeship. NRM is not UPC. No. NRM is individual interest. And they don't know how to deal with the people. The politics is enabwe nali mpatika katabo ka Muhoozi kano. Nti kani Muhoozi kayina lugaba bikamwe Muhoozi. Abantu bakategeera. Nabaga nali mbagamba nti Museveni tayinza tugamba nti omwana we Muhoozi ye Avenger. Avenger kitegeeza nti ayina okulivinga beyond you. He must be more powerful than your enemies. Yes, of course. Kakati Museveni yali afaanana nga bakabaka yekka. Omuntu anaavenjinga ayina okuba ayina mu kumaanyi agasinga abakoze kyoyagala okwavenjinga. Kakati if Muhoozi is an avenger, Museveni must protect him. Yes. I think the avenger, by the time he's ready to avenge, he has more power now. Anti tukiraba kakati ate ye Museveni akkiriza ne bamudestroyinga. Nakiwandika ne mugamba nti an avenger must be okimanye. But I think that is why he made him a full general. Yes. To make sure he's more powerful. Obadde olowooza, do you believe nti Muhoozi would like it? Babadde bamugamba nti General tava mu magye gatanaweza myaka bwegiti. Yes. Naye era Abaganda bakugamba nti akugoba tabula kyakusuuza. Mazima. Era Museveni bamusuuziza ki? N'amujja mu magye. Buli makiwale. Mazima. Era bakimuggyemu. Yasooka n'agamba nti njagala okuva mu magye. Ne bamukuba agavaamu atya. N'agamba n'atandika okukola birthdays. Tegule n'agenda mu kooti. Ne Walusanja ne bagenda mu kooti. Egi ate abo bategule kye mbasaasirako. These people after using you. Kati akasajja kagundi kalagawo. Kaliwa. Kano akali mu kkomero mulamuzi ke yasiba. Tokajjukira akasajja abamonita ke bawaananga. Mabirizi werizi mabirizi. Nange kanneregamu. Kawabidde kabaka, kawabidde ani bakakozesa, kagenze ku pick up n'olutwe lwako olwalumu emmese, kagenze ku pick up n'ebitabo bwebiti monita akakubye, bakawanyi bakawaze. Yafiira mu lutalo lwa gundi. Lwa bujingo. Mabirizi. Yes. Katabala n'obugwagwa bwako. Where is that command? He is in Luzira and the monitor. He is a former allies, the monitor. Don't talk about him. No, you tegule. Kati omusango guliwa Nalusanja ye talinamu magezi. Akakati kalinamu magezi bagula kaguli. Tekalinamu magezi. Nga munnamateeka Nalusanja bwayogera kuba aba CBS mbwa bubwa. They groom you. They same group, the same gundi babuwa center atemmeka. Nakwata obwabukedde. Omanyi nawenya bujingo. Bujingo bali bamukuba. Yes. Ne ebyuma byange byakwata kumachaka wunge ezitundu. Ebyuma byange byakwata Pastor God. Ne musajja gwerwe ndi kukuba. Ne mukozi wo bali kubira mu crusade zogenda. God yagamba. That man must be arrested with his malaya and taken to Kitalia. And the church big kasajja goli kasiru nnyo. Oli kifarisayo. Mazima. Oyo pastor mufarisayo. Bujingo has convinced people
who are not believing in Jesus nabaleta mu church ngo naye olunaku lumu nja kukuba akatambi musajja gwe. God, you can see my clientele is different from that of Bujingo. You can see kulwema bakube bakunamira bakufungule nyuma. Mazima. Bakufungule busuti obwo. Mazima. Where do you find a religious leader fighting who wants to close the church? No, kapasita nakakwata nenkawa Bujingo. Video. Ne bagende watedi ba lawyer. Yamala bawa na kyamisana. Mazima. Ne bamugamba nti omanyi. Naye yafaaki. Babagamba bali bamutadde mu ssente. Baga anti Bujingo ekimukubya. Agenda abeera chief of celebrant mu birthday ya Muhoozi. Baba Nyankole bamanyi Malisi. There is no Muganda fighting Muhoozi. Babibi nyini bamunda kubanga that's what they know. Ekisobola abasajja bano dogo lyokka. N'omutuko kedogo nenimu emindi nemuletera emisanga ekitamugwako buli kaseera. Nayefuwalira ddala baba 5 billion bagaseko 0 meka. Bukyaba balina emirembe bali bakufuumula ejogo lyonna nandi bamazeemu ejogo lyonna ate bajja kuteegula they have to pay me. Bajja kuzaala ebyana by'embisairozi njagala obujozi obwo bagwemu kati pastor gadi ye kakati abo baloya bwe bagende watedi abawana ekyemisana I recorded them ne baga nti gundi yatuwa sente pastor ne boogera naye bukedde muli mpandiikako obwo bwabukedde ne muni njokononya gikalina obuwiwini benyondo omuntu olunombatta babuwa sente the man those lawyers revealed era ne boogera nti akakasajja tekali na part of the guchi omusanga kali kaguyingiddemu tekali kakyefube kali era kali kaguyingiddemu n'olutwe lwako kozi kanoonya muli kasita kalumbanze kasita kanumba nenkayungulira kamanda generali Kifalu nze Kifalu gwendeeta Kifalu nakuba bapasa napama mu mpale ne mukube ebigonga mwenda mu kanisa mwenyini oyo gadi nanerega mu bebigo mu crusade mazima nani yo mu mpale mpulira baloya bagendeyo omusajja Bujingo ne muganti gwe nze Bujingo yali takiriza nti solo bakwata Bujingo didn't believe ngena mukwati aba na capacity ate kasa obwabuke nenyo wabula wakabukidi kabakubile bakatira mu kanisa bakaba abasajja ababujingo babalawoleza mu kanisa ukakubebigo mwenda ne kenyaga mu bantu baba katonda nze leta siri wa katonda kwatanga bozi wali wa Kifalu yes kati nkubulya nkugamba nti why I have written these 2 books when I was in the government I found out ti abantu abali mu government ya Museveni bayina ekizibu they are very selfish they don't know how a human being behaves kwangena nembabuuza ti look in my case you have declared war on me olunaku olwatuuka mu State House abaana bano batandika okunwanyisa I wasted 14 years in the State House I regret 10 years azimaze kama amonyabonya namutani wakaji oyo ye wabalizika tambeko yavu mutani wakajije wabalizika tambeko yavu anemeddeko ya hayalinga sagize banziti sibatumanga kola misango jawo bebaje ekolera let them face their challenges like a man look you have taken 5 billion nze bantwale bu president's office watali sente bakujja eri yes ngende watu mwebaze nga minister of presidency nga yanwanyisize do they know do you believe that is a human being who can be humiliated to this level we were dealing with a human being that's why I've written a book how do you deal with a human being there is nobody who can expect a human being to be humiliated to that level okujja kungoma nakunyu nga mu family yabanaku ubanga tayina sente nsule enjala kyobola government yabwe nagivamu they have decided to write a book to show them how a human being behaves nti oguze basagize banzite I have it on video oguze basagize banzite ogobye nakyobe ne kadaga I have on meeting on video professor yamuganti look man
omusajja oyo ayinza okuba nga be bamuwakuza ayavuwala ajja nfukaamirire nti can I talk to you? Can we meet? I explode. No, nekutwaliramu. Why? You don't know how to deal with a human being. Nti omusajja ono gwenjoga abaana be nembabuza ekyokulya nemujoga nemuniba ku mutwe nemunyalako netumujjako porogulamu ze ayina kujja ku NBS kuba mutina shares. Who? Do you know how to deal with a human being? Nti can anybody think that I can work in this government again? That's why I'm writing a proposal. Yes. How? Tikisoboka. You have targeted my wife. If it was not my machines, Singakati, I would be looking after with orphans. Muso mwana wange mwaru batikuku. You are the same group. Mumpaddo butwa 5 times. The same group. Mukudwe mwana wange mujemu amanye. The same group and I have evidence. Can anybody, even God, tell me to work out in this government? Even if I'm tikisoboka tompa mulimo the best thing would be nti omusajja ono kamuwe sente agenda akole ki ebibye ankoledde but Museveni believes nti olwokuba ye mukodo tagaba nti somebody must be humiliated in his government. If I had decided to go to president's office under tumwe nalinga benyondo mutte bamubuli. No, if he does not want to go to president, he should go to New Vision. Era bamfugire. Nalinja batta. Nalinja kuba ko mumutte. Nadizi. How? Buno bwala bugundi omusajja Lieutenant General ngina wano ranka tufulu jeno. Obo bwala bwagundi bwoli badde bumuzanyisa. Tayina na sente za mafuta ngontwala munadizi ontwala yote. Kamilioni yasoko kulaba sale. We have principles. So wali wana ikisera gokiririza. Omukazi notegeera nti my wife cannot come back. Mukazi we tajja kudda. Mazima. Kyenakoze kinene mazima ate bo obujozi bwabwe butamanya public relations nti bakulemerako you must be humiliated and come back. Engeri nti no bo bali ba tribe yemu banyankole ate basobola kumiliatinga muhoozi waabwe bo kye bafa muhoozi waabwe andi nkubulidde if what they know mu America government batta America banabwe the only weapon available to them when they are confronted with an enemy real or imaginary is malice. This is Western Muhoozi ne bamuteka mu malice owabwe is malice. A Westerner knows only malice. A Westerner forgives. I was watching them. Mirundi is unforgiving. To forgive you, what did you do? I see. Onkoledde kinkusonyiwe mazima omunyabonyeza nkera kukolimira nkera kolima nkera kumabyoto nkera kunama mange ne bamukuba nga bamukubiridde mu 7 natamugulya na kagaali kabalema mazima. How? Kyewunyisa Nti can I come back ne bompo bwa minister sikola hapana ne bompo bwa minister sikola but me I know yegwe muntu yekasa olugano bwa minister na leader be obo president and nkubulye president alowooza he will be setting a precedent to yagano kola tene muwasene naye Museveni must look into the way abantu abazzo mukolera gye babayisa nti as we speak today a senior secretary in State House Mayanja Kachama is in exile Canada. Ono chief photographer wa Museveni Kato in Canada in exile. Waliwo ababadde mu State House bangi nnyo abali mu prison babona bakasinga emyaka gye bakolera Museveni. Doesn't it help you ne bwe baba bantu nga bajjawuwo naye notulya ngaewu abantu tebakyajjewo gwe totulya n'ogamba nti wano waliwo ekikyamu. Are you underrating the capacity of Muhoozi to be the avenger? Nkubuulidde anti etimiteri y'ekisooka nti obujozi bwe balina mu mutwe balowooza nti abantu bonna bajoogebwa nti you think Kadaga is a happy woman? You think Nachobe is a happy woman? Gwe batakkiriza na kukabira bbaawe ku bintu byabakoledde naziba State House mmeka? You think they are happy? But some people control their anger. And others like me because banjoze nnyo banjoze natte emyaka gyange gyonna wasted
emyaka gye namala mu state house yonna wasted maziba nti omwana owange mmange nti talina akagaali omusajja yatulaba ku pologulaamu zino n'akamuweereza nti omwana wange bamukuba amanyo ne bagajjamu nti pologulaamu ezange baziwera ezange ate eziboogerera yabakolera emyaka nedda. That's why I have written this book. It seems to me these people don't know how to deal with the people. They don't know how to deal with the people. But what I wonder, can't they even know how to handle themselves? That's one. Don't expect that people don't get annoyed. When you see these people, they are humiliating. Tell me anybody in the Museveni's government who is comfortable. Buli sente lwezijja bakukuba bone bazitwala. Oyina kubeera mbwa. There is only one minister, two ministers, Oneka and Ennanga. Abala bonna bakaba bukaba. Can anybody, you see, if you have something else to do, can you accept it to work in the Museveni's government? You tell me, nursery, atayina mwana. Abakoledde emyaka 10 mu Ministry of Education bamusiba nti abye million 35 beti kame yamujjeko omusango nga n'omulimu mu UNESCO gufudde million 37 yaziba n'abalala basatu buli omu yabba 10 omusanvu. Is that how you reward the people? Mazima. Is that what waliwo omukazi ali mu national office ya president uyu bamutadde kasaba ategedde nti waliwo samumane zigenda okujja bamutaddeko dde omuntu amulwanyisa kubanga sigende akasajja kakabushenga president bwe yali agenda mu national office agabe eggaali kakabushenga ne banne waako bakwata omuvubuka wa New Vision omulwadde wa TB ne bamutwalayo akavalinga obukole nkya ne bagaa nti yafunye covid era office bekyo era bazirye bokka bo bazirye bokka abala bajja kukola ki? That's why people are bitter. Abantu mbabuli abantu batya mu 7 naye kiribeera wano nga kyabise abantu bajogeddwa muzima politics aba wa comradeship kwatagana nti tewaliwo government yonna yali humiliating to this level teriyo I'm an asset mazima. I'm a good mobilizer. Yes. I'm a good communicator. Yes. I worked for them. I've been battling. Bagundi bonna bambabazi bani bonna nasasura munagisi college bagita nagisi college nagisi college eyekoletya ya mazi mpulira you were given in nagisi college nti bo bamanyi however much they humiliate you where will you go? But I'm not a criminal. Era nakalema bakunkwata nanteka mu komera yalingidde tuleera doko lyokali libasobola obujozi dogo doko lyokali lisobola abasajja bano kasaba kuteekako ekimberembere osubira ekibalemye okuhandolinga people banakisoma mu katabo akakatabo nkabawandiikidde maybe kubanga nze mbalaba ku myuba byange everyday Uncle Sam gwe bayita Uncle Sam ne Professor ne Mwenda they have a different view about me. Their argument is omusajja twamujoga tumucompensating amusebe ni %, nina okukkiriza ne ku mutwa nyaleko nina okukkiriza ngende ku NBS yaabwe amaye mupakasi amaye wa mpakasi kitange yewulako ewamu ojoga ontuusaawo kakati the two people bwekyo batanjagalira bayina the organic case basooka ne bagizanyiramu ebalemeddeko bawayo millions of $5 kati baagala 35 kakati bo balowooza nti nze nina loolo mu organic case muba kumpita mbu denounce the tapes nalingenda kwabika bampita ekyankwanze mwani mumpisa eyo mwali temugenda kuvamu mulamu tegedde nti if you see the magama boiling inside me, you see the magama boiling inside me, you keep a distance. I see. Because I wake up and cry. What did I do to these people? Even my mother asks. Nabakolachi. Kubanga omusango gwabwe be bagweretera be batundoganize bakakawala.
Kagambye, if we don't deal with this man, we have no future. You don't have a future. Already you don't have a future. I see. Because you have a future. You don't have a future. So they have been blocking all attempts. Until they are seeing me, Mwenda, ye, Gundi, and Papa Kabampe Chuma, never to do so. We need to Kuba Muav. Nina Kuba Muav. Mwenda Munda just trying to send. What you said? Is it Joga says? Those are the makers of Mutua. Oh, I know Kuba Muav. You must come on using knees. Me to come on my knees and swear Amazi. Why should they come on my knees? Am I a criminal? So, I have written that book to tell these people that when you are dealing with the human beings and you say you are a local, you should tetuberanga kona government a joga wait. Why? I mean, the people could only kill his opponents. I see. I mean, the people never killed the people who supported their government. Ngabano wibali. Nti omukazi ali mu Uganda Revenue Authority befude mbuba whistleblowers omukazi nabagana, how can a staff be a whistleblower? Bagala mujjawo. Ochokulaba Ennanga n'okufuba gwe. Waliwo omukyala akwatiddwa mu Uganda Revenue Authority tumukutte Ennanga abaana be yabawaayo. Abasajja abali polished bano Kasinji bakayima bo badduka. Ennanga type era be babibeeramu. The rest Ennanga mwogezi bwogezi ayogera byagize era bwe batyo kakati mbawandikidde akatabo akokubiri konsanze batutte okutypinga mbagambye tebumba mwagala eggwanga lino litereere mukyuse ettaamu limits Museveni abenga ayinayo emyaka 10 yes to help Museveni n'agenda kati amagye gawamba buwanda mukubuulira bitterness abantu gye balina bitterness ate esinga mu gavumenti obujozi businga abali bitta bali mu gavumenti fe tuli bitta ennyo fe tugyogeddwa because it is unusual somebody abakoledde ne mumujogera ddala ne mumujoga ne mumunya ku mutwe ne mumunyalako ne mumufuula ekidoli ekyokunyamu ne mumunyera mu ddala. What did I do to you? To come and deliver committed service for 14 years. Emyaka 10 mujimazeko. I've wasted 24 years of my life. Kubanga nasanga abajozi mu state house. Singa nafira mukubonga ngenda. Yes, they pains me. Yes. Tewaliyo kalungi. Kaliwa. Okujongo bujozi. Tension. Amelia Chambadde yawadde interview yabagambye kyekimu nti ekiri mu gavumenti naddala mu state house humiliating the people kubateeka ku tension bajoga tewali order terichi tebaagula muntu yagenda mu state house na muntu yagenda kama matakufa ewaka omuntu yagenda mu state house aba civil servant. I don't know whether Museveni is aware of what is happening in the state house. I see. Nina nawandika akatabo kange inside the palace. Nalinga nyo kafulumya. Neba njoze. Nja kafulumya. Maziva. Omulenzi ono njoze ekiyitiridde. Tumwebaza njoze ekiyitiridde. Walikateeka ku street. Yes. Nalikateeka ku street. Professor yabagambye jo, gwe bayita professor. If you fear this man, let the man write his books. We can buy those books. Nina okubeera nga ndi mwanda we yayamu omulenzi ono mbeere mwanda we yaye yajjako pulogulamu yaziteekako ngende kalisa mu benyondo ne mutta erya biliyoni 10 ne bajjako endala zonna eyakalisa ye beesigalawo kalisa ne bwambamba biliyoni 10 olunaku siyinza kukola mu yakalisa ngimanyi bannannyini andi wagamba bwazizza inuka. So I've written the second book. According to the situation we have, if Museveni goes at this time, we shall end up with Yugoslavia. There is a lot of bitterness. We must create a situation that heals the country. We must change the opposition attitude and we must change the government attitude. Why? The opposition does much to rectify the situation. If the opposition is composed of injured people like me,
is composed of angry people, is composed of disgruntled people who have lost children, who have lost their loved ones. When they take a power, what will you do? Persecution. Mazima. Hunting down government officials. They run in Ekizimbe. And what does it mean? This government that fears to lose the power will do everything possible to ensure Tebawonye. Mazima. And we shall end up with Yugoslavia. This country will disintegrate into smaller states. So, in that book, I suggest that Museveni should be given another. We must change the constitution. Give him 10 years, but calculated from, because a law is not regressive. You cannot count this period now. Yes, but we know this will be specifically an assignment period to reach where Kenya is. Raila Odinga yabadda anti kakati tunakikola tutya. We must admit, ebintu ebimu you admit, I'm a realist. We are having two factions. Opposition in the government tebalabagana. Gworoza lwaki Bobi Wine bwa parading aba orphanage. Lwaki government te parading abayo. Bwa parading abayo Bobi Wine can tell them oyo mmwe amwitira. That's why government fears. Ono baleta ba orphanage. Kubanga Bobi Wine alina upper hand. Why does Bobi Wine have an upper hand over government? Nti ye lisiti yagimanyi. Bwe bamuchallenging amanyi nti oyo bamutta. Bwe batamanyi. Ekitegeeza whoever did this has a connection with Bobi Wine. Kubanga bekibi ekibaliko. Asobola okunonyereza n'amanya nti ono yafa. Lutalo luba mubo. Nti bwe bategeera nti wali operations money. Nga yise discreditinga police wa Museveni. Nga bo batwala ki? Kamane. Kati n'aba police nabo ababadde bazirindirira okuzirya nga bo bakola ki? Nga bakubayiso. Ekyo bano kye batamanyi nti simwe mwekkamwe mwejja okukima sente. Sente zirina okugabanibwa. Tikakati bwe bategedde nti mu national office ya Museveni mugenda kuyita muse bataddemu ekisajja ekya antagonizing ono. Bwe bategedde muli benye eno ne bajja bwe bategeere wange nti eriyo sente batwala 5 embwejo bagikanyuka kasasiro embuzi nze njagala president muwagira naye nange mbeera disappointed embuzi gyoyagala ogisibotye watali muddu. Somebody has taken 5 billion. Ogisibotya ku musenyu. You throw me where I get. If I go there, will my children go to school? No. If I go where they pay, when kati amafuta angesasulira. N'amafuta agali tabiri yagajjawo. Omulenzi ajoga. Yagamba nti at times I also make mistakes because Mirundi attacks me. But I attack you. I don't attack you. Amafuta mwagajjawo. Nakyo be mwamugobawo. Nursing a widow who was still in tears. Kadaga, I have evidence. I have with the video clips to impoverish me. On my knees. On my knees. No, I cannot come on my knees. No, but where is the messages? Why? How can you sit with the people? Kubanga ba strategy yabo yalimbi. Tebawangulwanga ko lutalo. Bamanyi buli gwe bajoga agenda buli gwe bajoga agenda buli gwe bani ku mutu buli gwe nyonya ko ne bamunyola ko agenda yo. But not me. Nze sigenda nga ko mu government as a civil servant. Mazima. Nagenda kolera Museveni bampita wange nali ngani. Bampita wange bwe muntu abulanga nzira ye wange. Fe twamanyira okubeera mu mbeere nete twamanyira bujozi. Obujozi bote tumanyira kewa. Tetumanyira nga kutujoga. Okutuyogwa obutatuvaako kubanga nze mbayina koki. If you are facing a ICC, it is ICC. You go to ICC and find out whether I have ever given ICC information. Tuche munonyako. No naloga ne basule dalu. Why are you after me? Mazima. Why are you after me? You have locked this man. Do you know what Richimirundi means? Is not to come matawo. Am I going to milk cows at your ranchi? How can you state that? Mirundi ayina kubeera mu bwavu bwa government nga bamufuga bamujoga controlling. It cannot be. It cannot happen. So therefore Zembagamba
nti we need time to heal. Eggwanga lyetaaga okutuuka ku Kenya level nti ne Ghana kati ne Nigeria anti kyenkubuulira ti bo bennyini beekube mu kifuba bategeere si be baagala bokka ssente okujooga abantu okubaniako olw'emirimu abantu baaliwo si buli muntu nti ali mu gavumenti abantu tebajja kujoogebwa lwa mirimu gya gavumenti abantu bwe bajja bakoleka mbabuulire nze ŋŋamba abantu beewange n'abaana bange nti abatulundira ente zino abaana abakimawana amazzi abaana abafumbawo emmere respect them. Why? These are ambassadors. Omuntu akuga nti ewa mirundi bali abafu nga yafumba nti wabategeera nti bano tebakirina bano tebakirina bo bamanyi buli gwe bajoka yenna ajja kukkiriza obujoozi. Yes, as a result everybody is on bunkenke. Somebody ranga mina nga nti Amiri omuwulidde Amiri yagenda naye yabonaabonera nnyo mu State House era na Amiri yagambye takyadambya bufuzi nange nkasiridde mu gavumenti ya Museveni. No, but I cannot attack Museveni. Singa basavinge walala. Singa ndikola mu ndala etalimu bajooga abantu. Museveni alina abajooga abantu. Kakati that's one. Two, obadde ombuuza nti naye mu butuufu ne Muhoozi bamukuba. Yes, anti lwaki bakuba Muhoozi mwe temukitegeera. One, Muhoozi waabwe kennyini akuzenga balaba. Let me tell you, Muhoozi musajja mugezi yabatunuulira waliwo yiroti yeyitowa ekitalo n'atandika okulwana mu gavumenti bwagobamu abantu bwateekamu ono minisita bwaziwamba n'oyo mutoni n'oyo muto anyonya omutu oyo anyonya omutu oyo ajja oggwa eddalu eryo bweri atanga omu n'antabaala tomusuula eddalu ekamwe tutojja gwenja kusuula eddalu ddamu otabaale ddamu osiba esente zange zigaana olabe suula eddalu kasajja ggwe. Kakati bobaage oyo mbw ayagala bwa prime minister kati munna ayagala bwa president. Kakati what they did ye Muhoozi yali mugezi teyajja mu gavumenti kulwanyisa bantu. Era mu State House Muhoozi taniya ku bantu. Muhoozi taniyanga ku muntu. Abaniya ku bantu bamanyiddwa. Abajonyesa State House bamanyiddwa. Muhoozi is not one of them. I see. Muhoozi is a humble man. Ate eba mukubira ki? Anti nkubuulidde. Being humble, that means he would have got himself so many friends. Ngena ne mulaba ng'ayogera. Muhoozi, if he takes power, bajjajje mujjako ffenna tugende. If soldiers can overthrow a general, what about a civilian? No, obujoozi bwennyini, obujoozi bwennyini, obujoozi bwennyini obumuli mu nve. Ye kyagoba kiri kimu nti either ye tayagala Muhoozi and he knows Muhoozi knows it. Muhoozi okuva lwe yagenda e Rwanda n'ateeza Rwanda tafunanga ku mirembe. Why should he go there alone? Mwana mwagala kugendako nammwe mutundu. Kagame yali agenda gula nteeza mmwe. It would have been a family matter. He was with Kagame alone. What did he know this? Omulenzi mujoozi naye anzite. N'envunyu aligisasula. I'm telling you, I'm annoyed like him. Annemeddeko. Omulenzi annemeddeko. Omulenzi awenyabanyenyanzi yo family yange. Bamugamba tomusa erichi mirundi. Do you know what it will be? Okay. Even mirundi can be erichima. Nevolikola ki. Katonda atagenda kuwa bwongo bwennina. Nevolikola ti atojja kunzita. Olise kumacha bakutta lwaggulu. Mazima. Tojja kunjooga. Kakati oyo yakuba Muhoozi. The aju Muhoozi has no capacity. Kakati ne bajja bakozesa amawulire gaabwe Muhoozi talina ba allies mu mawulire. Ne bamulaga ng'omutamiivu. Ne bamulaga ng'omusiru. Omanyi image y'abantu. Omuntu bwakukola tukiyita perception. Nti era he told him in many ways nga tewali ajanukula. Abantu bagitwala nga ki? Nga truth. Nti perception y'abantu abasinga obungi balowooza nti Muhoozi mutamiivu like me. Amaye dwankadi. Kaseba ne kavaayo. Lwaki obusajja obwo tebabukuba? Omunene yafuuziza lwaki bakuba omusebe obwo ne bakuba obusajja obwo obujooga abantu. Lwaki tebabufundiriza obwo obuva obusajja? Ebyo byonna nga biri paid for. Kakati Muhoozi stories ezaali erimu ekyokubiri bano balina omusango gw'e Hague gubalemeddeko. Kakati omusango gw'e Hague ekibi ekiguliko, even if you are fined for killing people, tosobola kwesimbawo. Tolyesimbawo muki
mu future kuba bijja kujja ku budaala bijja kujja ku budaala nti era waliwo kati scholarship bamuleeta talinya buli lwagenda ewaabwe bamuleeta talinya bamuleeta talinya kazi nandigeetagala bakaleeta abantu bajja mukuba ndigeetagala mazina kyabwe ndigeetagala bamuleeta ndigeetagala kakati people came to know the case but Muhoozi is not involved. Omwana oyo Mwenda yabagamba, they shouldn't be attacking me. Mwenda yabagamba ti business erisiki eyokutunda organs. Mwenda n'abagamba ti before I involve myself in a high risk business like this one, I must ask myself, am I a supplier? Am I a middleman? Or consumer? Mwenda naganze sijja giyingiramu. Oyo n'omutwe gwe oyo azunza omutwe oyo kulanga tujja kuttingana omwe ajja kutta munne luli wahayalinga basaabisi bulako mayimana ndisi tugenda bagana kakati eno final gundi wabanzita bange final round yes because they want to block mayimana bagenda mu bano bagondi bani the only way of solving this man is to give him my money ngende kola ebyange biki ebirala si temulowoza yoti ndidde mu government no ate sijja kugenda mu opposition ngenda basigala ngamba tigomi sijja kugenda kuba bwe ngendayo baga nti tumuwonye oba munsiba oba munzita but the solution is to give him my money. I see. And I can't do things teroli lunako na lumu lemujja ku compromise nga nange kakati nkugamba nti Muhoozi taliko denti taliko kagira kati ate bano balina organic case kakati kye baakola ne batuula ne balimba Museveni nti abaana ba Nuupu bagenda okwokya ekibuga Museveni n'abagamba preempt ng'olwo badwaginga muki amaje Muhoozi abeere ki indicted the whole thing ye Museveni teyakitegeera anti kyenkubuulira why do you bring in the army because how do we know that it is the army a quarter of the police today bamaje bali mu uniform okitegedde yes even during election anti kyenkubuulira kale mu masikaleding tukita masikaleding do you believe bana abasajja abavuga kadenge ya president abamukulemberamu are they policemen ndabaka akamotoka ka police niba amaje but dressed mazima kakati if it was a well arranged thing you would have camouflaged as a policeman. I see. These people wanted the army bayagala army koleki oba bamajibe beyingiza mu buli kimu anti bagala sente era kuno nakugamba nti Muhoozi wabakubira ye tagenda ko muki nemze yolereza Muhoozi no mwakuzi wa ntalo abera ona tweetinga asimanya Kenya nja kuba ate bido ekyo kirala era ekyo denti na ejalina naye nkugamba nti nawandika akatabo kana ka Muhoozi nti bukokolo bugeyana obukokolo bugeyana naye tebufaanagana Muhoozi kale katwizinge katwisinge ebyobusiru naye nkugamba how the organic business thinks more than human rights violations. When I started talking about the human organic business some years ago, many people dismissed it as a malice when actually it was real. No Ugandan could believe that prominent and wealthy Ugandans can kill people in hospitals to harvest their organs. This is because Ugandans had never seen wealthy people in the government who have all the privileges turn human beings into items for export. Uganda has gone through a very unique history, but apart from cannibals, nobody could believe that human beings could be turned into goods for export. There were two good sources of human organs. The first group used labor export companies, where unsuspecting younger people would be exported to Arab countries and later be channeled to India. The girls were subjected to sexual exploitation, sleeping with up to 10 drugged men a day, only to recover their transport fares, and later handed over to pharmaceuticals for slaughter. The United Nations report indicated that over 4,500 Ugandan girls were killed in India alone. Many others were killed in different countries. A local network was also operating in hospitals. At one time,
20 women were losing their lives every month during a delivery. Masterminded accidents were also staged across the country. According to areas of operation, Masaka had the center under Dr. Namaganda. Masaka had the center, and the method of killing a victim was also through stage managed road accidents along Masaka Road. The same applied to Jinja Lugazimulago hospitals, had the center, and a specific word for border cyclists. Anglican churches Albert Kuko had a center operated by the Chinese. This is why Museveni's effort to build a modern hospital and bringing Chibali doctors were effectively undermined because they could not extract the organs in their presence. The extractions were done in a very painful process because the victim would still be alive. I dismiss the argument that they extract the organs from dead people. If it is so, why is it that those on trial in ICC are Chinese and Pakistan, yet the two countries have many people dying than in Uganda? Those who are on trial include 63 prominent surgeons, medical doctors, a serving minister in the government, and a former minister. The group had targeted my wife for slaughter. I now come to my submission, final submission. The Baganda said that among the disputes, there is one who must stink more. Amazingly, the group that has been involved in killing Ugandans for export stinks more than the one accused of human rights violations under Major General Muhoozi. Muganda also says it is better to survive with a cripple, the body, than to die. Unlike Muhoozi, who has never directly involved himself in human rights violations, the killers of Ugandans for human organ harvesting directly participated for economic benefits. As Muhoozi's alleged victim Kakwenza managed to free Uganda and have liberty to speak out, those killed for organs will never enjoy such liberties. What amazes me is that President Museveni has failed to protect his son from such a damaging accusations paid by close members of his family. Museveni is overlooking the following important factors. 1. The allegations make it impossible for Muhoozi Kainerugaba to be a Muhoozi in the future. The avenger must live beyond the one who avenges. The Kabaka Yeka people coined the slogan, meaning that they will never abandon the Kabaka in danger and they will die with him, meaning there will be no avenger. Muhoozi. Kakati gwe, Kasirye Gwanga, bamutwala mu kkooti. Kasirye Gwanga bagezaako bakiri muto ba minisita Abaganda Banyanzi baani basuule Museveni. Nga bategedde nti Museveni agenda kulwako. Musajja tumusuule. Kasirye Gwanga ne bamuyingirira nga bamuyita musiru. Kasirye Gwanga n'abatega n'abulira mukama we. Ne Kasirye Gwanga bwe yagenda mu kkooti. Kayonde yali looya w'abano. Tebaayogera kuba bali recorded nga buno obwangu. Tebaayogera kenna kimu. Ne babuuza omusajja abuuza Kasirye Gwanga nti what is your name? Kayondo. Nti Kasirye Gwanga. Kano Kasirye Gwanga. What does Gwanga mean? Ti revenge. Why do you name yourself revenge? Gwanga. Kasirye Gwanga n'agamba omulamuzi. 3 people killed my brother. I have so far killed 2. I'm looking for another one. Mukoti. Kayondo n'agamba omulamuzi. My lord. Sentence this man for murder on his own plea. Kasi ekyogera. Muganda we bamuyitanga Kasirye nga pilot. Nga bamutwale na Kasongola asomesa ennyonyi. Naga nze sinza kusomesa abajasi bobete ennyonyi nga Muganda wange ali mu nsiko. Bamujjawe wezi bale bayitanga West End Bar. We bamujja Kasirye keranga kunywa mu byambalo bya Air Force. Kakati Omuhoozi 1 ayino kubanga. Yes. Wamanyi. Tewali yalaba afende Muhoozi mu barracks. Manya again mu makomera. We have had testimonies from Chitalia. We have had testimonies from centers zino. Enyumba. We have had safe houses. Apart from this fake and monitor sponsored Rukira Basayija, who alleges that he is so Muhoozi. After writing negative stories, which was done deliberately, as I told you, nti balimba Museveni tuyeyambisa amaje. Ne Museveni n'abagamba temukwata ku baana abo ne mubatta. I suspect
abaana babasinga obungi babajja mu organize. I'm telling you. That's what your yes, suspicions kati are. bwekikwewunyisa ekikutegeeza ti Bobi Wine akolagana na bano kubanga Bobi Wine bamulimba ti after destroying Muhoozi you will be unchallenged. I see. Museveni aleta Mao. That's their calculation. That's why Bobi Wine does not pursue the people who killed his driver, who beat him up in Arua. Okitegeera? Kiwulira. Kiwulira bulungi. Okitegedde? Sira kitegeera neje. Kiriwekiti. Bobi Wine. Yes. Tapasuing abatta kawuma. Yasini. Oba ampasuing abalala. Bobi Wine. Tapasuing bamukubira ku nomination day. Ku premises zaki? The Electoral Commission. Bobi Wine. N'omusango yakuva. Ta complaining ku kawala aka police. Akampi akalinga empi. Akamulemesa. Okusula ekiryando ngo nasula ku kubo. Kitegeeza is working closely with these people. Ekyokubiri, what Museveni is overlooking, you can see number B, nakugamba, undermining Muhoozi. What Museveni is overlooking, undermining Muhoozi means undermining Museveni, because to implicate him for committing atrocities, you would be sanctioning his father. Muhoozi cannot carry out as a soldier atrocities without the sanctioning of the commander in chief, who is his father. Of course. Ekitegeeza kuti abaganda bakugandi olunoonya omwana luba lwagala nnyina. Mazima. Mwina okumala okukuba Museveni mumuvunze. Museveni abenga takyasobola kutransferring nga buli gwawandulako eddusu agwa. Kye baakola mmwe ye Kenya. Nga buli gwawandulako eddusu akola ki? Agwa. Kakati if Bobi Wine has been made to believe his biggest challenger is either Mao or Muhoozi. Bano bamuga nti kubanga bo banuka tebayinza kujjayo mitwe bantu babakuba mutani wakajija ayita mutwe ne bagwasa ne bamukuba ne bamutta kati babekwese mwani kakati bwekye bakoze nti ne Muhoozi naye abeere tainted erinnya life naye life kuba bo balina travel bans balina ICC yenkugamba anti kyenkubuli ataliwa gwe bakubye. Of course ye bamukubi. Nti bwe bajja ne bamugamba nti birthdays je Museveni agreed. Bwe bajja ne bagamba nti bagenze mu court kuwaba Museveni agreed. Did he make any defense? Kuba bamuziga. Nti kasaba bamufuula Muhoozi ow'ekitalo. Succession gundi ne batakwata kona kamu okuja kati yansanyudde. Biranze byeyongedde tebuwandiiko obwabokedde tebusobola kuwandika biranze biyingidde mu luto tekosobola kuwandika kasebbuwande kayira bakanona nokono kakolinakya buno obugwaga gwagwa bwe bwawandise mukola muzaabo mu monita novelist yani tebwina ne buwandika gasiya mwerere how can a novelist analyze politics when you read in monitor you look at the footnotes muli mwani who is a professor timuli gasiya waabwe nogamba nyanzi Dine Nyanzi muntu. Who stripped herself naked? Dokita? In our history, there are only two women. During a minute's time, waliwo omukazi bamuyita Nambweri. Yeeyambula. Awangule ssente. Nono omukazi. Kati kyambalira ki? Kubanga oyo Sitera Nyanzi n'embuzi bafaanagana. Yes, embuzi yokka ebisale ebirala kyebikweka embuzi tekikweka. Kati Sitera Nyanzi ayambalira ki? Kuba bakazi banne kye bakweka ye. Embuzi eba n'eddiba. Eddene bweriti nga liringa enjovu liti. Ensi ezaala. Kati lyambalira ki? Lwakita walking naked, bakidifendinganga. Omanyi oyo ebyo byasoma. Stupidity. Yasoma kwambala bwerere. Maziba. Kani that is Lwakita yasomanga naked. Yes. Kakati nkugamba nti Museveni ekyo abadde kimulemi. This also means that choosing Muhoozi as an avenger will not materialize. For Ugandans will fear an extension of Museveni's rule. Kasama malo kuba Museveni naawunya. Kiba kitegeeza nti n'omwana we tebayinza mukkiriza. In normal circumstances mukkiriza omuntu nti Brazil eyali President Silva was caught up by term limits n'abawa vice w'omukazi. I normally say ti abakuba mu Africa baaliga nti amwendako yalese mukazi we. In America, all sitting presidents make sure to strive to ensure that their vice president take power. Era bw'oba toyagala bwa president okyogererawo
I'm a vice president who is not interested in the presidency. Biden yakyogera, Dick Cheney yakyogera. Otherwise, is a onajja. Bamuwangula buwanguzi. Kakati, Kenya basooka kuvunza mweyi. Ministers were resigning one by one. Mu Uganda ministers are not happy. I have not come any minister. Why don't they? Abakulira departments. Abakibe bajozi. Sente zaabwe. Buli omu bamujoga. These ministers. Why don't they resign? And omuliru akite bagenda. Do you know why they are not going? Bakoleki. They are not used to private work like me. Hey. Tebamanyira kwekolera. Bagumira obujozi bonna. Ne bagumira obujozi sempija ne bagoba embwa ne bagifulumya encha ne bagikomyawo. Kitoli kyabo ne bagikomyawo. Bani ne babajoga. Yes. Why? They fear outside. Bagenda ne bekwasa. Omanyi Museveni akutta. Bwogana okukola Museveni akuttire ki? Mazima. Give him reasons yes muntu. If he calls me, I will tell him I respect you. I support you. But given the above, they killed my daughter. They battered my son. They targeted my wife. Nenda kwezo bamuzimu. Ndoza olwakatabo kano bali bage. Nidda mukiddemu namwezita abamu. Kulono namwe abamu mbamalawo. Mbaddu mbamalawo. Mulaba amaka agatali mu bantu. Ne buli mpunyu yonna. Zinabaga munzite. Buli mpunyu muyesasula omuntu weewamu. Abantu bano beeta bakambwe nnyo. Kakati nkubuulira tibere kibatiisa bati ebyokukola. Omuntu babijja ne kuba premisa ne bamuwabala disi n'agenda akola. Yes. Why? They are not used to private work. They have contracted loans. Bamanyira bugombe, bamanyira biki bafa. Kyovola banti when okimanyi nti waliwo abakaba parliament abaagwa abasiba mu parliament ne bajja mu bukiiko mu bibayire ne babayo emitwalo 10 tebayina mugaso nibalyoka bamwezingako gyalaga yonna waliwo kano simanyi kavumanga akakamba ati bakatwala mu investment kaliga katweko kaliga obu mu bujoge. Those ones who cannot work for themselves mu bujoge. But for me sina chenalaba mu government and I don't launch anything. I'm happy to wali ankubira simu Simewo Nsubuga bamukomeza bamuwe banga Simewo amuwe. Why? Simewo Nsubuga yatandikire kujjawo emyaka kyama kya Yesu yali amukubi era tumuwebaze yamukubana amujjawo bamuleetera omuntu bana amujjawo balina ka group mwana oyo ayonoonye gavumenti oyo Museveni bwali batamukubye mukomera Museveni omwana oyo nga Museveni tamukubye mukomera kumugalira mukomera namutiitiri ajja kugisuula. I'm telling you, is the more dangerous man in this government. Mwenda yabivaamu. Mwenda Museveni yamuwa minister wa information aba babiri bamwanda mayini n'abanyigira. Two, Mwenda does not have a president's ambitions. Kimujjako bye mabiga. Anti nkubuulira ye yamatira. Mwenda abagamba omusajja mu mwesente ze. Omusajja agenda akola ebye nidda muzigane kulunyo. Muzigane mezeko omwenjovu. Mulobeka mwengo omuntu agudde eddalo. Obulinzi buno bunda. Akasajja busajja buno bunnepankiddeko. Ngenda kubeera mu bwavu biseera byonna. Mazima. Nze nabyo baleetera. Mugende mwesisi mubuze oba nze I'm one of the witnesses. Abasajja bali abazungu bagoberera organize nga zifuladinze ku market ne babuuza ziva wa Tanzania, Uganda ne Libya ne banoonya ba agency ne babanywa. Nze nabaleeta Amulan. Did I bring Amulan here? Why did you bring an amateur man? An Indian? No muleta wano. I'm Mr. Money. I'm Mr. Money. Minister. You are paying for your stupidity, not me. Kakati nkugamba nti it happened in Kenya when Uhuru Kenyatta lost the elections because he was seen as an extension of Moi rule. Had not abandoned the KANU and came out of Moi, the moment abandoned the KANU and came out of Moi's shadow, he won the elections despite the ICC noose around his neck. Now that the future is bleak for the group trading in human organs, they plan to install a puppet leader, Bobby Wine, who will not surrender them to Hague after it has become clear that they lose the case. This also means that they will fight tooth and nail to ensure that Muhoozi is also indicted. But why do you see? That's why I tell you, until we need Museveni for 10 years now. Yes.
to change. If we can call in experts, let them come. I'm telling you, this country is going to disintegrate. You can see that here. Look what obujozi bunu say. Buli omwana okidwa obujozi bunu say. If Museveni goes, the military will come in. When the military comes in, we shall be like a Sudan. Atiba confronting in Abamaji. We shall go to Abyss. Kuvango obujozi bunu say. Onatadde government yene hiye. Ayagala okuwamba. Atadde muwana bebakuba Muhoozi. Bayina omusango gwabo. Bakola ekyo nekisoboka to dent Museveni and Muhoozi. Why? Nti Bobi Wine bamulimbye. Nti when Muhoozi is tainted n'avaamu osigala wekka. Ne balumba Mao aganye okubala yagenda basegerinya balemedde no. Lwaki gwe segerinya? Bakugamba nti omwana ono tumutwale mu jeni n'ogaana. Ekitegeeza omukazi amanyisi ki? Why don't you say that all efforts should be made? The Chief Justice must survive judges who should handle this man's case expeditiously. Bachimanyi since ono segirinya nesenyi n'oyo. They are implicating the big people in the government. I see. Yes. Chovola bagala chikola ki politically. Oyo simanyi nilwakite bakakuba singa bakafundiza kayingidde office ya DP ako kannalusanga kakuba amagulu kafulumira mu kagali kabalemu kali ka insighting abantu mbu bajjeko mmawo nidombo bimu tuyise fa ba DP mutuyise tubabe tukakubako tukaze kabadde luddawa kayina kadi chikana mbububwa kayina kadi chakannalusanga uzayigwe tuli wa DP ndi wa DP kadi jenina ya DP kadi jenina ya DP yena ale mutogirira anda werekera mugole sina kadi yena neba kujogerayo ilivayo anti nabagamba nali ngeze kulera mwana nze kasanga nzi yokulera omwana ne bamutwala mu nasale y'ekisulo nga nzira yewange. Of course. Yes. But I will not deviate from my responsibility because I have a large following in this country. This is why they are fighting me. They have equipped. Nekumanya basajja abo tebalina nsonyi. Ojjako otya wava mu n'ekizimbe kye noga nti tawa musolo mu revenue n'okiteekako NBS. It means NBS bannanyiniyo bagimanyi. It means ekizimbe wakyesosaako bwesonsa. That's why I'm telling you, these people don't know how to deal with the human nature of matters. Wakiri ekyo ate tukiteekawo. But how do you see abaana bawava muno bazzukulu be kino kitunda n'obuzimbe walala tebalina human feelings nakamu. These people have no human feelings. Tebalina nsonyi. Tebalina nsonyi. Mulimu ebintu byoleka noga nti how will this wava muno man feel nti musose muga ntawa musolo ekizimbe kye ne mukitwala waggwe ne mukiwanikako NBS. I don't think that wava muno his relatives basobola okuyita kukuba eryo. But they are itching to grab you and there are many kitakazi children nakalima yabakwata waliwo diru ne bateeseganya yabakwata nakalima baliyita mu ttaka obaliyita mu ttaka oba nakalima linda mu ttaka nga jjenji yamanyi kuba nakalima byajoga bayitirivu nnyo bakube kanisa kanisa niyagikuba bo bennyini ne bakwata omusajja ate Sodo oyo omusajja mwagala is stubborn like me yagana sente zaabwe yazigana n'abakunamya ekanisa ekunamya ekanisa ebakunamira ekanisa ekunamira ekanisa ebakunamira tubakubireko mu ngalo ekanisa ebakunamira ekanisa ebakunamira mazima. Yes obola nono omwana Sipapa mugezi eyabbye obuwumbi oyo lutalo amanyiddwa lutalo waabwe fake oyo yabbye obuwumbi alemu ati ogula looya Sipapa tumukubireko mu ngalo Sipapa tumukubireko mu ngalo mugezi akiri aliko na akiri stand akubye Ennanga atukubidde Ennanga n'ekifuba kye akubye Ennanga oba ayina obuwumbi ayina mwakwatako emitwalo 7 lwaki teyaguze looya. In the 60s waliwo abasajja babba egundi babba sente naye bazikwata ne Ben Kiwanuka as their lawyer. Yes. Bakumeta nazo. If Sipapa has money, why has he failed to pay his lawyer? Ennanga yabyogera Ennanga yabyogera Ennanga yabyogera
Yes. Lela ngomenako buzibu ki. Nedda. Bamwogeza ebyembwa. Omanyi, under such a situations, the intellectuals run away. Abatomera. Abalimu amagezi. Badduka, bakasije badduka, bakayima ne bateekayo, ne bakirekera Ennanga n'Onyango. Ebyo birekere Ennanga n'Onyango abo bakinanjo kyankimize abategeevu bagenda dda tebayinza kutomera. This situation does not warrant. Everybody is very mindful about the future and your family. I see. All the sensible people are quiet. They move cautiously. So this is the situation. Kakati nkugamba nti Ruto okuleeta ekye Kenya. Ruto mukwano gw'abaana abakuba Muhoozi. Mukwano gwabwe. Be bamumanaging ebintu mu Uganda. Yadera ku booli. Kwe kuba kwe kutega babadde bagala Ruto aleme kujja. To this man. Nebikosoma okuteko ku monitor nebikoteko nakasajja bwa abusajja bwa bukedde. Singa bakwatane ku kabwino. Wabirabyeko. Wabi ensena awumulamu. Ensena awumula ku busajja. Ensena awumulamu. Biranze. Biyingiddemu Ruto. Biranze. Kakubya akabukedde. Ekirese Ruto wano. Gwe bayitedde okulira ebyo. Kusajja kwa sebo wakano bakalya mmere ki. Tukimmembwa Zaffe. Obaka sebo wakalya mmere ki tukimmembwa Zaffe. Kubanga kakati okubodya mu ekirese Ruto. Omusajja gwe bayite dda. Ruto bamuyita dda. Ruto bamuyita dda. Oba obusiru buli mbukedde basikira busikire. Ngana kali bwe kali. Nagano kasebo wa kali. Ndeka nti kajja kulwawo. Baja akuba biranze sebo wa. Nikayira mu kube biranze. Yongerayo omutwe ebyamuhoozi biranze. Olabeka munye bwakuyola ng'enkoko. Buno bwa monitor bwawandise munda muli. Bulingo obwo obwekukumye emikiro alla yabutuwonyesa. Muhoozi yakimaze. Mazima. Muhoozi has gained. Why they would have wanted to prolong. They would have wanted to be a diplomatic row to stop Ruto from coming. In fact, when NBS bali bataddeko Ruto visits Ethiopia. Yes, gabalinga bakanti Ruto tajja kujja. Ate be baabwe be bateeka mu sente. Tujja kwambalagana. Akwata Muhoozi, alikwata Yerusalemu, alikubwe mabega ne maaso. Nja kubambala. Nga aberega mu bijingu. Nija kufulumya akatambe ko God. Abantu bamuzingizemu eyo mu crusade jalaga. Osoka bamutwene mukazi we. Nale wakawata makansi. Nibamusala kamba. Omenye omusajja. Lwaki oba omusajja. Omusajja bamala omwambula mu empale. Addukaye kutewa. Batule jasingo kuma. Takuma maaso. Oyo gadi addukenga yekute. Abaana bakusanga woli. Abaana bakoze ekya naye era fitina ekyakuluma. Ewange walingeri ate kyashi yabujinge kulumezya njamukuba akatambi ngena muko ze abamonitor sibe balagira Muhoozi okutweetinga ndi nkubulidde bo batweetinga bo bawandika byatwe era kikutegeeza Muhoozi kye yali agamba ndoza Muhoozi yali awagira Okulu era yakifunye. I don't think the Muhoozi yalabye Ruto. Yes, yes, kati awo president yamukoledde. First of all, avudde mu maje. Kati ababadde bamutya. Nabagaye nti kankubuli kambabuzi. Mukazi wo mubadde mu lwanagana nga tayagala agende mu ndongo. Kakati nano bana agenda. Kakati asibirawa. Of course asibira mu ndongo. Yes. Yobadde omuganda. Kakati Muhoozi is free. Like a bird in the air. I see. What is yobadde omukuba y'okunanyizibwa wano. Yes. Ate two, let me tell you. Abantu abo kibatamanyi nti how long does it take a jerrycan ebaddemu amafuta amazzi obutawunya amafuta kitwala ebbanga. Yes. Do you believe that Muhoozi's influence is depending on his rank? Museveni yagimuwadde anti kyenkubuulira bakubuulira nti abo bonna baparatroopers that is oyo Muhoozi. Muhoozi fights at the front line. All of these departments in the army, it will take a time. Muhoozi impact okuva muki. Ate bwe tebagirinamu.
Chemanye to even without being retired, yes, as a general, he still has army control. Exactly. He has proximity in the army. I see. These are his colleagues. Because as long as the Muhoozi has not antagonized his father, then what's the problem? If Muhoozi had antagonized his father, then everybody would end up in Makindi. But I got a chifo Tatawe. No. Gondi. Yati yetasobolera koddala. Sente asina buli kimu. Naye wajjirayo omutwe bwati. Ye. Abantu beyiga mu luguudo. Ayina kufuga by proxy. Taina waita ne bwana akuba ebifaanana bitya. The reality is not marketable. I see. And in pursuance of me, atutte kubana chobe, atutte kubana. Tukuba Nakabiro ekaya tukuba butambi bwokka ku bizindalo nalyoka dduka nalyoka dduka anti amaloboozi bageegana tukuba butambi bwokka nolaba abeegi chairman waabwe yagenda neyesimba enakawa naye abantu tebasiima ogondi bamuyitani omupiwa enakawa bamuyitani bamuyita Ruhindi na gundi ono wa people power One yali chairman wenyera muchi something like I have forgot the name. Yakuba obutambi obu waliwo yali ajje empapula teyajja bakuba obutambi obu ba ye mulya nyama ye muchi kakati bagende eje kawalaje bakube obutambi bakube ojja kumulaba bwadduka yo bwadduka. The best way is to leave my money. If you want this conflict to end, give me my money. I see. We shall not end until take initiative. No. Kubanga nanga abantu babuza olwanira ki. You allow my money. Zigende ku account yange mbaleke. Mazima. Mbaleke mbaveeko. Nze mwato omwana nge nemba sonyiwa. Naye njagenda nkumaka bana. Omuzimu gw'omwana oyo gusituke. Bejikuba. Bakuba abana baabwe. Jikuba abana. Yes, ngusitula. Situla omuzimu. Nekujjanga mukambwe. Nekukuba mwana we n'alemalirawo. Nekukuba n'alemala. Nekukuba ensimbo n'akanere endusu bwalo. Ngusitula. Eddagala tulina erisitula omuzimu. Omuzimu ne guvaala. Ogweyo omuwala. N'ogutuma. Ate aliko konkuliiti. Ate waliwo bamusonsekera mu eddagala. Nti baguzibe. Nja gusitula olusitula. Bujenga sitomu. Bukuba omwana w'omuntu alambaale. Bane n'alambaala ate tegwogera. Bagunyokeza ebya by'enkoko. Fe abamanya ebyekiganda ebyo. Tewebakanga ng'otamidde. Omuntu bw'afa nga atamidde omuzimu gwe tegwogera. Baguyogeza ebya by'enkoko. Kugamba mukamwanyi. It was small. Gujjukira gye gwanywedde mwenge. Gye gwanywera omwenge. Ali b'otamira. Tuulaawo mpaka lugugwako tewe. Omuntu bw'afa nga atamidde. Omuzimu gujja n'omwenge. Bagogeza bya kisiru byokka. Nja gukumako eddagala. Nja ddikuma. Kikunda. Olivenga gubya abaana babiri balambadde bwe bali. Omuzimu gwa muwala wa mirundi. Ojja gusitula. Nja gusitula. Gubeka amaka ge n'abo be baazika mu covid nga tebaliiyo. Maziba. Nga nabegadde kusitula mizimu. Badduka. Maziba. Olaba ennyumba zibabambula kamba bati ekigiyuuyo niki. Mulaba bwadduka n'essuuti ze. Mutusaako. Naye bwe balaba twambadde amasuuti amalungi. Batuyita bantu. Tuli bantu. Simanyi. Are we ordinary people like you? Simanyi. When you see us in nice suits and you provoke us into battle, you think we are ordinary people. Simanyi. Tubasonyiwa busonyi. Bazima. So this is the situation. Nti bo tobaga nti bamukoze bamumanyi obaani. They are fighting for survival. But I think they would survive with their own. And nedda Museveni refused. Having their own. And Museveni yagaana obbawa sente million 3.5 zebaagala. Kakati which means Museveni has already decided tagenda bayamba. Which means
even if Museveni comes back, electoral change again. Muhoozi naye bwajja bamulwanyisizza because they know in order to protect themselves is to become president. Ngaduto ne Nkulu lwe bawona ki. But this one is killing organs directly. Tobali we bakibonera. Kino kyabajimba. Ono gamu akwate mmese nga tetambudde. They kill this man. Unless we confront this man, we undermine this man, we have no future. You have no future. I see. You mess up yourselves. You did not listen to Mwenda. I watched Mwenda telling them, before we venture into this risky business, I must ask myself, am I going to be a consumer, a middleman, or a supplier? Mwenda yabivaamu. Mwenda never involved himself. Abadde abanonyeza sente nakubawa magezi. No kazimba bino, nazimba ebizimbe bino, nazimba ebizimbe. Abantu babuuza wazijeewa. Maziba. Kitaawe yali mugagga. Yalina ki? Kitaawe yalina ki? Kitaawe yalina ki gwakola ebintu ebyo. Negenze waffe abantu bandi bubi ne scholarship zange baziganye, abantu bagenda bansonga mu olunwe, abantu bakola ki? Mirundi yabituletedde, mirundi tulina mutta otani. Nkutte nga tonnanze tagwe. Mulinzi gwe tukube empaka ennaku musamba tamunne n'omulamba agusigaze. Ati tukube empaka za nnaku musanvu. Zisaleko ziri bbiri. Nga twali kuziika. Ngatta munne omulamba agusigaze tulabe nze naye yatta munne. Kuba nze mbalaba, I see them, I watch them every day. I see. Mwenda, Uncle Sam, Professor Agiri. This man should be paid his money. Kuba butebakyaziyina. Museveni zeyababa. I decided to keep the money because I thought to come on his me to come on my knees. Me nswera amazi. To come on my knees over money, dangling money. Is this the first man I've seen? Mubumwali bana abafa musiko. Waliwo kavani ka sente ke baba akola ka musiko. Bazisanga wona. Any government will have access to money. We shall get a government that will give us money. I see. Walibeerawo government yatobe mitali bikikaba. Walibeerawo government egamba nti omwana oyo yatukolera nnyo eggwanga. Nze kamba buli ebintu bibiri. Kakuloti bwe kabadde kannuma neewunyeza abantu babiri. A man from Somalia. A man from Somalia. Ku musaala gwe yakutteko emitwalo aga. A peasant from Zimbabwe sent me 300,000 with a cow. Oba gitunde obebeere mugundi. I saw people how people support me. I see. This man from Somalia rang me this morning. Muzee okugulu kutambula ntiye kati nkutambulirako ne mu ngatto. Naga tetuyinza kuleka kufa. No. There is a person who brought 5 million. Yes. That's take away. This country we cannot. Bakoze kyonna ekisoboka. Ogenda mbulunaku lumu ndikufukamira ku nswera amazi. Eyo option yekulemye emyaka 10. Toyira kunjoga. Tojja kunjoga. Tolinjogako. The best you can because I have no solution. Nebonanyigiriza family ne tukera kunama tukera kuma byoto omwezi logobaneka ne tugenda munsozi ne tukuna omanyibu okunama oyogera erinnya oli kubako okuba ku nyuma enkalu erinnya n'oliramiriza ne balyoka basituka ne bakukuba akoze ekibyo okuba kabira kiro samwenda ogw'ekiro n'oyogera erinnya linga okuba kabira yafulumya abantu mayumba buze kubalidde kubanga batunyize nnyo kituufu. I look at my children how they are going through. My family is because my family is committed under threat. You threaten my wife akoze. You better my son akoze. Tujja mukanga denounce the tapes ziriwa. Me to denounce the tapes. Mazima. Edi ejogo mujadikola walala. Mazima. I have nothing to do with your case. I cannot help you. You are addressing a wrong address. I see. What you should do, you confront this program, Babagambi millionaire settlement time as a fine. But what I want to tell you, even if you are fined and your names appear there, during any election, these allegations will emerge. Bija kuja. Maybe they will not stand for political position. Since I exposed this threat, accident is with you. Abakazi tebakyafa.
kakati ku kyalo baba kutte no baba nkamatokete kachabbibwa ku kyalo it is an indication that go badogaba so tewali kyakikolera in fact bosinga tebaleeta kifuba kuba tebawangulwangako tuyinza munyegereza najja nayavuwala najja nziya na nyundu ekyankwanzi nali ngenda kutulika tuyinza ffenna mubimpitanga mu meeting byamu I only communicate to them through messages. I challenge them to communicate to me. Bamburi, if we meet. Hey, but he doesn't want to talk to us. You send me a message. What are we going to discuss? You started this battle yourselves, thinking that in the Muangu, Muja Kanyuka, ngende watu mwebaze. Tumwebaze yali mu presence office. Nsunde tweri angega oyo mirundi tamuzalangako. Oyo mirundi tamuzalangako. Asobola okugenda mu presence office nga tumwebaze yali mu group engobye nengendayo mirundi tazalanga ku mwana musiru ayinza kuddamu kutuula n'abantu bamukoze ebikoloberere ate nkabiraki nkeera kolima ate mbakwate mu ngalo okubakwata mu ngalo nga sente ziri ku akawunti ngende nkola emikolo ze ntegulula emizinga gyange mutebe kati nga kyemwakoze nti baguze NBS ne bagyongeza amaanyi yes to counter themselves naye zange basiwere omusajja omukanada yabaga nti sijja kubawala miliyoni 35 nebadira kano akasajja ka UCB bajja kutta balika kuba nga badduse kasajja gwe bali kutta bali kuba ne bakutta gwe bali kuba kasajja gwe bali kuba omutwe ogwo bali kuba obujozo bwe babukujjamu omusajja ababuuza lwaki mwazijeeko at times we make mistakes because you want to attack us mwaba mwenyabonyeza emyaka 10 am I going to send you Christmas messages do you expect smiles from me? I curse you every day. Because you a constant problem in my family. Whenever I face financial challenges I curse you. Ngangena mukanisa ngankuma akabani ngankolima ngankunama sort of my financial problem. I don't want a government job stuck kazi ya serikali. I will never work in this government again. But I will never attack Museveni. Nesi limukolera. Waliwo muganda wammwe gwe mutuukako nga alina omukazi mujozi mwenna ne mukkiriza nti banna baba anatusanganga waka naye bwe tetujja kugenda gavumenti ya Museveni tebeerekamu apaana okubeera mu gavumenti ya Museveni olina okuba nga oli munaku ng'oli bweringi okukola ebyembwa oli bweringi okujooga sente bane bajja ne bazitwala olina okubeera oli bweringi kakati ng'oyo omukazi wa Uganda yali yeekukumye nassali ne yeekukuma kitaawe n'amubuuza gwe atalina mwana sente nga abajoozi bajooga abo mubajooge bannassali mubajooge bannaddiini abo bagundi abujingo mubajooge nze siri munnaddiini nze ndi wabiri byennyini mbikukwatiramu tayinza kubenyabonya amaka nga sine kyennakola nesi bikukwatiramu ngenda nembikukwatiramu batwala 5 billion bakagattako 0 meka business yabwe ekyaliwo when they evaluate bali tebanumba balinga bwe bati katonda abayambi tebabba mu gavumenti balina emisaala minene babba ono nabba n'atunda sango bbe olira dda mu education nakolaki you have the money you are lucky nze sirina naye nammwe mbabonereza sebaddukanya musibe nammwe muba mudduka Muganda says when you make a prisoner to run fast you must run faster because you can escape nammwe mbatulugunyiza nammwe kyokuli bawedde mu mutwe whenever I watch you being humbled by this Canadian investor write a document ensure convince me I'm going to lend you money. I'm not. It is a quality facility. Through my finance. I don't see my. No, ye. No. Seru kama mayute. Neriye bali kamye. Allah mugaga. Ngantwala ya matuge muhanyana. Nende kuya tonto. Nesaka ya malwanyi. Ngankuma omuliro. Nganzina bwenja bulanga nganzina. Kuba kuguli. Kuba kabina akali obwerere. Paka banaleta sente zange. Wandi tebe tutabude mu kitundu kyaffe kino tubadde mu Zayita Tamale mirundi. Tubasiibudde